Mukama yebazibwe abooluganda. Mukama tumwebaza okuba nti atuleese wano akawungeezi k'olwaleero okumusinza n'okumugulumiza. Katwewombeeke akaseera kano tukakwasa omutonzi nga tetunnaba kutandika kusaba. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza olw'ebirungi byonna by'okoze mu bulamu bwaffe. Tukwebaza olw'abaganda baffe, mikwano gyaffe b'okuumye n'osobozesa okujja wano. Bannaffe abali mu kkubo nga bakyateekateeka okujja, nabo tubateeka mu mikono gyo. Era tusaba ebigambo ebirungi bye tugenda okuwulira okuva eri omuddu wo Rev'd Amos, ogonze emitima gyaffe gisobole okubiwulira obulungi. Ku bwa Yesu Kristo tusabye. Just lift your hands to Jesus. He's here. Thank you, Lord. Oyo Mutukuvu jangu, jangu mu kifo kino. Yingira ofuge wano, era owonye bonna. Ayo moyo. Hallelujah. Mulimu abalwadde nnyo, mulimu abakooye empeke n'empiso, naye bw'otuuka tuwona n'endwadde zibula. Ayo mwoyo mufe, mulimu abakooye ensi, mulimu emitima begiruma, era yenkwe amamira ensinga etandika. Ayo omwoyo, moyo wa Mukama, moyo wa Mukama, jangu mu kifo kye. batidde nnyo mu nsi yaabwe sitaani yeefuze. Nzijukira yenkwe amamira ensinga etandika. Oyo Mutukuvu jangu mu kifo kino, ofuge wano owonye bonna. Ayo mwoyo yingira ofuge wano
Omutukuvu ayingire afuge wano. Katutandike okusaba kwaffe mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala amazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu essaala eyo. Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo kutandala era okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Rev'd Amos. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasire mmwe, abasonyiwe ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamya emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Katuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'21. Ebikolwa by'abatume 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'21. Kyawo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka, bonna baali wamu mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne balabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu, buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu, ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde, abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuwuuma okwo bwe kwabaawo
ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lw'ewaabwe. Ne bawuniikirira bonna, ne beewuunya nga boogera nti, laba, bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lw'ewaffe gye twazaalibwa. Abapaazi n'Abameedi n'Aberamiti n'abaali mu Mesopotamiya, mu Buyudaaya ne Kapadokiya, mu Ponto ne mu Asiya, ne mu Fulugiya ne mu Pamfuliya, mu Misiri ne mu nsi ez'e Libuwa eziriraanye Kuleene, n'Abaruumi abagenyi, Abayudaaya n'abakyafu, Abakuleete n'Abawalabu, tuwulira bano nga boogera mu nnimi zaffe eby'ekitalo ebya Katonda. Bonna ne beewuunya, ne babuusabuusa, ne bagambagana nti amakulu gaakyo kikino. Naye abalala ne babasekerera nga bagamba nti batamidde omwenge omusu. Naye Peetero bwe yayimirira ne bali 11 n'ayogerera waggulu n'abagamba nti, abasajja Abayudaaya n'abatuula mu Yerusaalemi mwenna, mutegeere kino, mutegeere amatu ebigambo byange, kubanga bano tebatamidde nga bwe mulowooza, kubanga ye ssaawa ey'okusatu ey'emisana. Naye bino bye byayogerwa nnabbi Yoweeri nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, ndifuka omwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula, n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri ndibafukira omwoyo gwange, baliragula. Ndireeta eby'ekitalo mu ggulu wansi, mu ggulu waggulu, n'obubonero wansi mu nsi, omusaayi n'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi okuba omusaayi, olunaku lwa Mukama olukulu olulitenderezebwa nga terunnaba kujja. Olirutuuka, buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Olwo 21 nti olulituuka, buli alisaba erinnya lya Mukama alirokoka. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Zabbuli 14 tutandika ku nnyiriri lwa 26. Zabbuli 14 ku nnyiriri lwa 26. Eri amaato gye gaayitako lukwata mwali gwe wakola okuzannyira omwo. Ebyo byonna bikulindirira ggwe, obiwa emmere yaabyo. Eri amaato gye gaayitako lukwata mwali gwe wakola okuzannyira omwo. Ebyo byonna bikulindirira ggwe, obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaayo. Gy'obiwa gye bikuŋŋaanya. Oyanjuluza engalo n'ebikuta ebirungi, okisa amaaso go ne byeraliikirira. Obiggyamu omukka gwabyo ne bifa, ne bidda mu nfuufu yaabyo. Otuma omwoyo gwo ne bitondebwa, era ofuula obuggya amaaso g'ettaka. Ekitiibwa kya Mukama kibeere kyakubeerera. Mukama asanyukira emirimu gye. Otunuulira ensi n'ekankana, akwata ku nsozi ne zinyooka. Nayimbiranga Mukama nga nkyali mulamu.
Naayimbanga okutendereza Katonda wange nga nkyaliwo. Okulowooza kwange kumuwoomerenga, n'asanyukiranga Mukama. Ababi bazikirire baggwewo mu nsi, aboonoonye baleme okubeerawo nate. Weebaze Mukama gwe emmeeme yange, omutendereze Mukama. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyaloberebwe bwe kiri kaakano. Amen. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Baluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olwa 22 okutuuka ku lwa 27. Abaluumi essuula 8 22 ku 27. Kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirwa wamu okutuusa kaakano. Era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Kubanga twalokoka lwa kusuubira, naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira, kubanga ani asuubira kyalabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tukirindirira n'okugumiikiriza. Era bwe kityo Omwoyo atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'Omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essula 16 okutandikira ku lunyiriri olw'okunabbi. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira, kubanga nali wamu nammwe. Naye kaakano ŋŋenda eri oyo eyantuma, era tewali mmwe ambuuza nti ogenda wa? Kubanga nze bwe sirigenda, omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alyerumiriza ensi olw'ekibi, n'olw'obutuukirivu, n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze, olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri Kitange, so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira, naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima, anaabalungamyanga mu mazima gonna, kubanga tayogeranga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Ye anaababuliranga ebigenda okujja. Oyo anaangulumizanga nze, kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna byonna Kitange byali nabyo bye byange. Kyenvudde ŋŋamba nti anootwalanga ku byange n'ababuulira mmwe. Esigadde ekiseera kitono ne mutandaba nate, era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba. Eyo enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. N'eri Omutukuvu nga bwe kyaloberebwa bwe kiriba emirembe gyonna. Amen.
tugolokoke twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwaka eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mbafu, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'ali ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okusonyiwa kwe n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Twatule ekisa n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Katukakkane tweyongere okusaba. Ayi Mukama waffe omulungi, tuzze wano mu maaso go Taata nga tuzze tukusinza, tuzze kugulumiza, tutenda ekitiibwa kyo, tutenda bwakabaka bwa Taata Mukama gwe kabaka bakabaka, Katonda aba Katonda, gwakutte ebisomozo by'ensi n'eggulu, gw'ow'amaanyi gw'etendo, tusinza erinnya lyo, gw'osaanidde okusinzibwa, gw'osaanidde okugulumiza Taata. Tewali akwenkana, gwe yatumanya Taata nga tetunnaba na kutondebwa mu mbuto z'abazadde baffe, n'okola pulaani ennungi gye tuli Taata, gwatutegeera, gwatumanyi. Twebaza Taata Kabaka nga tuzze mu maaso go nga tukwegayira, tusaba kusaasira. Otusaasire Taata Kabaka olw'okuba nti twambadde emibiri gino eminafu nga twetisse obutali butuukirivu bwaffe, naye olina okusaasira kungi, olina okwagala kungi, olina okusonyiwa kungi. Teri alina kwagala kusinga gwe, teri alina kusonyiwa kusinga kuko Taata Mukama. Twebaza Taata Mukama kubanga otuwadde obulamu, tukwebaza kubanga otulese wano, otutambuza n'otuwa emirembe. Mukama twebaza kubanga atulese lockdown, eli lifted a bit, eli eased a bit. Mukama tukyebaliza, bangi abagenze Taata Mukama, bangi bojje mu bulamu bw'ensi eno. Naye ffe baani Taata Kabaka abayimiridde wano mu maaso go, ffe baani Taata abazze okusinza erinnya lyo Taata gwe Kabaka abakabaka, Katonda w'eggulu Taata, gwe tusinza, gwe tutendereza, gwatuwulira Taata Mukama, atuwadde ekisa n'okujja wano. Ffe baani Mukama Kabaka, naye osiimye tubeewo, osiimye tuba abajuli Bataata olwaleero, osiimye tujje mu nnyumba yo, tukusinze tukutendereza erinnya lye ery'amaanyi. Mukama tweyanziza tama nga tuyimiridde maaso go wano Taata Kabaka, gw'owulira Taata ebirowoozo byaffe, otusaasire otusonyiwe. Bingi bye tusobya mu kulowooza kwaffe, mu kwogera ne mukola, naye Mukama gw'osonyiwa era gw'omanyi n'osalawo Taata Mukama kyetukola. Tuterabira kuwaayo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe nga balina amaziga mangi Taata, amaziga mangi ku mitima gyabwe. Mukama gwe oyinza okunyiga ebintu ebiri ku mitima gyabwe, oyinza okusangula amaziga ge balina mu mitima Taata Mukama. Obasaasire obagumye kubanga gwe watonda eggulu n'ensi, gwe watutonda n'otukolera pulaani buli omu alina ekiseera eky'okuva mu nsi muno, era watugamba nti bwe munaava mu nsi muno nga mukkiriza kiseera buseera mubanga abawummudde, tuleme okutya Taata Mukama tugume.
Mukama tuwaayo abaana baffe mu nsi muno ng'otugamba taata mukungubaga 2019 tukeere ku makya tufuke omutima gwaffe mu maaso go taata tusabira abaana baffe Mukama nga abaana baffe bayita mu mayingo mangi ng'esseene erimu ebintu bingi Mukama taata tubateeka mu maaso go kubanga ogamba nti bwe busika bwaffe Mukama okulembera abaana baffe yonna gye bali ng'abalala bali masomero ku yunivasite abalala bali mu sekendule abalala bali waka Mukama ng'enseene etabuse nga bingi ebitambula ng'abaana bali diverted nga pressure n'ebirala taata bingi ebisonga abaana bafudde taata Mukama otusaasira oteeka olukomero olw'amaanyi ku baana baffe mu kkanisa eno n'abaana abalala bonna Mukama tetwerabira kuwaayo abakulembeze baffe taata nga wakola abakulembeze nga tewali mukulembeze akulembera nga tomukkiriza Mukama taata okwate ku mitima gy'abakulembeze baffe mwezeke ebyabyo mukaaga otugamba nti olijjamu emitima egy'ejjinja n'oteekamu egy'ennyama taata kabaka abakulembeze abatukulembera mu nsi yaffe Uganda taata nga tugiteeka mikono gyo nsi taata Mukama erimu eddiini ey'amaanyi Mukama taata kwata abakulembeze osse emirembe mu nsi yaffe ng'omusaayi guyika olwabwereere Mukama taata ng'ate omusaayi taata Mukama tugamba temuyiwanga musaayi kubanga mu lubereberye tulaba bayiwa omusaayi taata ne bafuna ekikolimo Mukama taata otusaasire okulembere taata osse omuyaga ogukunta era ne mu nsi muno mwe tuli kabaka taata twewaayo otusaasire taata Mukama otuteekeko olukomera sitaani lwatayinza twagula osindike mwoyo wo watugamba nti olisindika omubeezi Mukama tusaba mwoyo wo ajje muffe taata Mukama akolere muffe atulagirenga kyo ekyokola atubbirenga buli kimu kubanga ogambye mu kigambo kye tusobye nti mwoyo anaababuliranga buli kimu Mukama toli mwana wa muntu kulimba ekigambo kyo okinywererako ate era tekigenda ne kidda nga tekikoze Mukama era nga tusaba nga tukkiriza Mukama nti oli wamu naffe mu kiseera kino nga tumanyi nti otudde wamu naffe kuba bagamba tunakuŋŋaananga oba tuli babiri oba basatu onabeeranga wakati muffe Mukama tumanyi ng'oyimiridde wakati muffe tumanyi ng'ogenda kutukulembera mu buli kimu era ne bwe tunaaba tudde eka taata kabaka otukulembere ng'omuliro gwokya nga bakulembera abaana ba Isirayiri taata babakulemberanga emisana n'ekiro Mukama taata tusaba obukuumi obwo otukulembere taata obeere wamu naffe ne mu maka gaffe ne be tulesseeyo eka taata Mukama bonna bakwatiko ne banaffe abaagala okujja naye nga tebasobola taata obongera amaanyi obawo okukyuka n'abali mu kkubo nga batambula bajja n'abasigaddeko nga balina obunafu obw'omwoyo Mukama taata Yesu yimusa emyoyo gyabwe bajjukirira bamanyi nti eno nnyumba yo balina okujja basinzize mu nnyumba yo sikusinziza mu maka gaffe otherwise ekkanisa teyandibaddewo Mukama kabaka taata beera wamu nabo mu buli kimu obaluŋŋamye tuwaayo emirimu gye tukola taata nga watujja mu nsi eyuganda n'otuleta mu nsi eno Mukama oluŋŋamye emirimu gyaffe fula abakozi abalungi kubagamba atakola talyenga Mukama otuwa amaanyi Yesu kabaka otukulembere mu buli kimu Yesu bino byonna tukusaba tuyitamu Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amen. nzikiriza enziremu okubaaniriza ku mulundi gwaffe ogusinze okubeera obunene bukyanga nawuukeero najja mwebale kujja mu yeekaalu era nina omukisa okubategeeza nti mukadde waffe Amos Kasibante Mukama alina ettu ery'enjawulo lyamutisse kyemmanyi bw'anaamala okulitutuusaako tetugenda kusigala kyekimu. Ssebo mukadde waffe tusanyuse nnyo okulaba era akazindaalo kaliwo ssebo. Mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Olunaku olwa Pentekooti atusoma nti mu bikolwa by'abatume nti abagoberezi ba Yesu baali batudde mu kisenge ekya waggulu nga balinda nga basaba. Baali balinda kubanga Mukama waffe nga tannaba kutwalibwa mu ggulu bakulinnya mu ggulu yabakuutira nti temuva mu Yerusaalemi okuggyako nga mumaze okufuna omwoyo omutukuvu. Era bwe mulimala okufuna omwoyo omutukuvu
muli batume bange okuva mu Yerusaalemi, Samaliya n'okubuna ensi yonna. Kigambo n'ekyo ekyokulinda kikulu. Olumu abantu badduka okugenda nga tebeetegese. Okulinda kuno kwali kwetegeka, nti ekiseera eky'okwetegeka oba ekyokutegeka kiseera kikulu mu buweereza. Okutegeka n'okutegekebwa. Mulinde, musabe. Ate era tunaamanya nti kuno kwali kwongerako bwongezi, kubanga abamu ku bo baali bamaze okugoberera Yesu Kristo oba n'okuba abayigirizwa be okumala emyaka kumpi 3 nga bali mu ttendekero balinde Mukama waabwe. Naye olunaku olwo olwa Pentekoote katugambe nti ekintu ne kyabika. Ebigambo ebisomeddwa bibadde by'amaanyi nti empewo yajja ey'amaanyi eringa ng'omuyaga n'eyingira mu nnyumba. Mpozi singa tubadde n'abaana wano abato twali bagaye nti mugambe nti hush, yali empewo. Nti era ne kulabika ku buli omu ku bo olulimi olw'omuliro. Kintu ekyabagwako kyalinga ng'omuliro. Era we baali wonna ne bakankana, ne batandika okwogera ennimi empya oba okwogera mu nnimi. Kaakati event eyo, olunaku olwo tulutegeera tutya nti Omwoyo Omutukuvu bwe yakka kubakkiriza okuva mu ggulu ng'asindikiddwa Yesu oluvannyuma lw'okuzuukira n'okuweebwa obuyinza. Eyo y'emu ku ngeri gye tuyinza okutegeeramu Pentekoote okujja kw'Omwoyo Omutukuvu. Naye mutunulire ekintu kino, mulaba engeri ekintu kino ekyaliwo bwe kifaanananga amaanyi agaaliwo ku lusozi Sinaayi nga Musa afuna amateeka gali 10. Ekyo kiri mu kitabo ky'Okuva essuula 19, ennyiriri okuva ku lw'17 okutuuka ku lw'19. Nja kusomawo obugambo butono nnyo. Bavuga nti Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basisinkane Katonda, ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako mu muliro. Omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka gw'ekikoomi, olusozi lwonna ne lukankana. Waliwo ekigambo ky'okkankana. Kaakati omuliro n'omukka mu Bayibuli naddala mu ndagaano enkadde kitegeeza maanyi ga Katonda na kubeerawo kwa Katonda. Ekitegeeza nti na wano mu bikolwa by'abatume ku lunaku lwa Pentekoote, obubonero obwo bwonna butegeeza amaanyi ga Katonda oba okubeerawo kwa Katonda
amaanyi ga Katonda okukka ku bantu nga kyefaananyirizaako na kiri ekyaliwo nga Musa afuna amateeka oba aweebwa amateeka. Kwegamba kyalina amaanyi n'amakulu agafaanana bwe gatyo. Era munnaffe asomye Zabbuli 14 si yonna naye ekimu ku bitundu. Kitundu bino kizibu okusoma kubanga olwana nakyo. Kizibu nnyo okutegeera mu Luganda nga bwe waawandiikibwa, naye mu Luzungu mbasaba munaddayo ne musoma Zabbuli eyo 14. Nja kusoma obunyiriri butono nnyo muwulire. Munnaffe asomye ku balukwata naye nga tebitegeerekeka, naye n'agamba nti there go the ships and Leviathan that you formed it to sport in it. Bagambye Leviathan ye lukwata. Kwegamba Abayudaaya bakkirizanga nti mu nnyanja omwo mulimu ekitonde ekiringanga lukwata ne bakiyita Leviathan, naye kyamaanyi nnyo 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 nnyo, naye yadde kyamaanyi nnyo nga kisobola n'okkoona eryato ne lyatika, naye Mukama akifuga. Era ekitonde ekyo kye bayita lukwata oba Leviathan, bw'osoma mu kitabo kya Yobu, kye kimu ku bintu bye yeewuunya nti naye neewuunya lukwata, zilukwata ennene nnyo ebeera mu nnyanja, naye eyo Katonda agivuga kubanga ye mutonzi w'ensi, yalina amaanyi. Agigamba nti sirika n'esirika. Era Abayudaaya bakkirizanga nti lukwata oyo ye yaleetanga omuyaga ku nnyanja, ennyanja n'etumbiira olwa Leviathani oyo, naye Mukama yasobolanga ogigamba nti sirika, ennyanja n'esirika kubanga alina amaanyi ag'obutonzi. Ensozi okukankana. Era mu lunyiriri olwa 3:1-32 mu Zabbuli eyo munnaffe yatusomedde, nze nja kisoma mu Luzungu. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works, who looks on the earth and it trembles, and touches the mountains and they smoke. Muwulidde era wazzeemu omukka ogwo nti Mukama w'abeera waliwo okukankana n'omukka n'omuliro. Ekitegeeza nti olunaku luno lwayitegeeza nti amaanyi amangi gasse, era nga okufaanana ku kyaliwo ku lunaku olwo Musa bwe yafunirako amateeka. N'olwekyo nina ensonga lwaki ekyo nkizzeemu enfunda nnyingi. Mukama yalinga azzeemu okutonda ensi. Ekyaliwo kyali kifaanana n'okutonda oba okuzza obuggya, tugambe nti recreation, okuzza obuggya, okutonda ekintu ekijja. Mukama yali alina ekintu ky'atondawo, era ekintu ekyo kye yali atondawo ly'eggwanga erimuweereza nga liyitibwa okuva si mu ggwanga limu naye okuva mu mawanga gonna ag'ensi. Munnaffe omukyala Kalungi atusomedde bulungi ekitundu ekisooka eky'ebikolwa by'abatume. Mulimu amannya amazibu ago. Elamaiti, bano Bawalabu, waliwo ne bwe bawandiika nti abaava ne Lubuya, abo ne bawandiika Lubuya ye Libiya. Bonna baali bakuŋŋaanye e Yerusaalemi mu kiseera ekyo. Abo be baabuulirirwa enjiri era be baawulira ebigambo ebyali byogerwa, abantu abaava mu kisenge.
ne bayiika mu kibuga Yerusaalemi nga bonna babuulira enjiri mu nnimi ez'enjawulo ezaali zitegeerwa abantu oba amawanga gonna agaali gakuŋŋaanye mu Yerusaalemi ekiseera ekyo, nti Mukama atonda eggwanga erinamuweereza eri abantu nga liyitiddwa si ggwanga ly'abantu bamu bokka naye okuva mu nsi yonna. Awo nno kyebava bagamba nti Pentekoote ge mazaalibwa g'Ekkanisa. Pentecost is the birthday of the church. Pentekoote ge mazaalibwa g'Ekkanisa. Ekkanisa ey'abantu bonna era ebuna wonna, si y'abeeru bokka, si y'abaddugavu bokka, si ya ggwanga gundi oba ggwanga gundi, naye Ekkanisa ya Katonda. Mulaba Mukama atonda nate, atonda ekintu ekinene eky'amaanyi. Njogere ku nnimi ze baayogera. Baayogera nnimi ki? Olumu olw'okuba waliwo tetuyita okwogera ennimi mu makanisa agamu, abantu bajja ne bagamba nti mwogera ennimi, bwe muba temuzoogera obanga tewali ku mmwe azoogera temufunanga kirabo kya Mwoyo Mutukuvu. Nedda bakyamu ddala. Njagala mbabuulire nti zino ezimu ennyimi sizifutyanka ze boogera mu kkanisa nga abantu tobawulira oba basaba bokka, baba beezimba mu ngeri yaabwe bo. Naye ennimi ezaayogerwa ku lunaku olwo zaali zitegeerwa, ng'era abantu ab'amawanga amalala bategeera nti olwo Luyonaani, nti olwo Luzungu, nti olwo Lusiriya, nti olwo Lunyankole, nti olwo Luganda, nti olwo Lukikuyu. Ennimi ezaali zitegeerwa. Kaakati bano bannaffe basiyologiyani abasomye ennyo bagamba nti okwogera mu nnimi zino eza bulijjo bakiyita glossolalia, nga kiva mu kigambo ky'Oluyonaani glossa, ekitegeeza nti olulimi, glossolalia kwogera mu nnimi. Era abasinga ku ffe ze tuwulidde ng'abantu boogera mu makanisa, nti naye ekyaliwo ku lunaku olwo tekyali glossolalia wabula kyali xenoglosse. Xenoglosse, xeno mu Luyonaani kitegeeza foreign, glosse olulimi, nti ennimi ez'amawanga. Waliwo enjawulo wakati wa glossolalia ne xenoglosse. N'olwekyo ekyaliwo ku lunaku olwo kyali xenoglosse, ennimi ez'amawanga. Era kiba kitegeeza nti Katonda kyova olaba nti ffe Abakristu oba Abakristaayo tumanyi tewaaliwo olulimi lwonna lwe tugamba nti olwo lutukuvu, nti oba olulimi olwo Luyonaani oba Lulatini, nti ezo z'ennimi entukuvu oba Luzungu. Buli lulimi lwonna Katonda yalulongoosa era asobola okulwogereramu. Katonda tayogerera mu Luzungu mwokka, tayogerera mu Luyonaani, Katonda ayogerera ne mu Luganda. Katonda Oluganda alumanyi, n'Olusoga alumanyi, n'Olujalu alumanyi, n'Olukikuyu alumanyi. Nti era enjiri tejjanga kubuulirwa mu lulimi lumu lwokka, naye mu nnimi nnyingi. Y'emu ku nsonga lwaki abantu baatandika okuvuunula Bayibuli mu nnimi endala, nti ekyo kikolwa kya Mwoyo Mutukuvu, abantu bawulire enjiri, basome Bayibuli mu lulimi oba mu nnimi ze bategeera. Munnaffe asabye, yeebazizza Katonda era n'amusaba tuddemu okukuŋŋaanira awamu okusaba. N'agamba nti singa tetukuŋŋaanira wamu Ekkanisa tesobola kubeerawo. Era mutuufu ddala
nti ekigambo okukuŋŋaanya abantu abasinziza awamu abalina enzikiriza emu ekyo kyali kikolwa kya Mwoyo Mutukuvu okukuŋŋaanya abantu awamu gathering okukuŋŋaanya kikolwa kya Mwoyo Mutukuvu. Kaakati kanjogere katono nnyo ku munnaffe eyasomye Abaluumi essuula ey'omunaana. Era ebigambo ebiri mu Luganda bizibuzibu okuvvuunula. Munzikirize mbisome mu Luzungu. Bigamba bwe biti nti the creation was subjected to nothing, not of its own will, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to decay and will obtain the freedom of the glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning in labor pains until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly while we await the adoption, the redemption of our bodies. Ne mu Luzungu ekitundu kizibu okusoma. Naye mutunule wano. Pawulo agamba oba agambye nti bannange ffenna oba n'ensi yonna, si ffe abantu fokka naye ensi yonna, emiti, ebisolo byonna kyoyita creation, tulinganga abali muleba oba muleeba. Bogamba nti no omukyala alina ebisa agenda kuzaala, nti ffenna bwe tuli muleba, n'ensi eri muleba, nti ng'erinda okuzaalibwa kw'ekintu ekijja oba okuzaalibwa kw'ensi empya. Nti era okuzaalibwa okwo okw'ensi empya okw'ebintu ebijja okuzza buli kimu obujja, ogwo gwe mulimu gw'Omwoyo Omutukuvu. Olumu Omwoyo Omutukuvu tugenda nitumulabanga nti oba assistant. Olumu waliwo otuuka awantu n'ogamba nti njagala bakulaba boss, oli yennyini akulira ekitongole, ne baga nti tojja kumulaba taliiwo, ojja kulaba mubeezi we. Olumu tugenda tuga nti oba Omwoyo Omutukuvu mubeezi. Era ne mu Bayibuli Yesu yamuyita omubeezi, naye Omwoyo Omutukuvu si mubeezi bubeezi. Omwoyo Omutukuvu kaŋŋambe bwe nti is the real deal. Omwoyo Omutukuvu is the real deal. Omwoyo Omutukuvu yaliwo mu kutondebwa kw'ensi. Si nga tatunuulira ntunuulire, naye ge maanyi agatonda ensi. Kyova olaba nti mu kitabo ky'Olubereberye essuula esooka n'eyokubiri wagamba nti n'Omwoyo wa Katonda yali abutamye, kyekigambo kumpi ekigandikozeseddwa, ku mazzi. Tugambe ng'enkoko bw'ebeera ku maggi nti ng'alya brooding, kigambo brooding, ng'enkoko bw'eteeka obwana bwayo mu biwawaatiro, nti bw'ati Omwoyo Omutukuvu bwe yali ku nsi, kwegamba nti yeenyigira mu kutondebwa kw'ensi. N'olwekyo Omwoyo Omutukuvu wano nti yali akola ekintu ekijja ng'atonda ensi bupya, ensi gye tulinda empya. Era tusaba nti ensi eno yeeyongere okulabika nga Katonda ng'aggyawo abafuzi abanyigiriza abantu, ng'aggyawo entalo, ng'aggyawo okuyomba, ng'aleeta emirembe n'obwenkanya, nga aleeta okutumanyisa ffenna nti buli muntu
omwana omuto omukadde omuddugavu omukyayina omweru ffenna tuli baana ba Katonda. Omwoyo omutukuvu kwe kuzza obulamu bwaffe obujja era kwe kuzza ensi obujja. Omukama bannange abeere nammwe. Amiina. Kadde waffe tweyanzizza nnyo, tweyanzeege ebigambo by'omwoyo ebirungi bwe bityo. Mu kaseera kano tugenda kuwaayo ebirabo. Mwami Kalanzi, bw'oba osobola oyinza okugabana details za bank ku bannaffe abali ku mukutu, naye abalala bwe tunaasituka nga oluyimba lugenda mu maaso olw'okuwaayo ebirabo, tujja kuba tuyita wali bwe tuti ne tuddirayo wano. Ndowooza bakiyita SOPs. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Tumwebaza Mukama okutukomyawo nate mu nnyumba ye. Kyasanyu nnyo okuba nti tuzeemu okusisinkanako ng'abooluganda awamu. Bayibuli egamba labayo nga bwe kiri ekirungi abooluganda okubeera awamu. Nasanyuka nnyo bwe nawulira nga baŋŋambye okugenda mu nnyumba ya Mukama waffe. Ndowooza ffe ekyo ebigambo ebyo byali badde bituwa essanyu olwaleero nti ffe bitutuuseeko abasobodde okubeera wano akawungeezi ka leero. Ate twongere okusaba ennyo Mukama anyweze kyatandise, tuleme okuddayo mu mbeera eri, n'okusabira bannaffe bonna abashieldinga nga tebasobola kujja mu kkanisa, abanafuya emyoyo nga bamanyidde okusabira mu nnyumba eka, n'abatalina busobozi oba abatalina
maanyi, abanaafu mu mibiri, balwadde, balina ebizibu ebyenjawulo. Tubakwase Mukama addemu nate atusisinkanye ffenna nga famire ye. Naye nga mu ngeri enjawulo njagala okwebaza ennyo mwenna abasobodde okujja akawungeezi ka leero. Mukama abawe nnyo omukisa ate abakolera ebirungi byonna nga bwe mubyagala. Nebaza abakoze olunaku lwaleero kuba lubadde open, tewali ttiimu eweereza. So abantu abasinga last minute twabasabye okusoma ebitundu, okusaba tusobole okukavaringa buli kimu, naye Mukama ffenna atukozesezza mu ngeri enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakulembedde essaala n'ebitundu. Ate njagala kwebaza mu ngeri enjawulo abaawule baffe. Tweyanza nnyo Rev'd Amos Kasibante okuba nga otuwadde obubaka obwo obw'enjawulo obwa Pentecost. Nze nno ekikulu kye nsinze okuyiga mu bubaka bwa Rev'd Kasibante ti Pentecost is the birth of the church. Olunaku olwo bwe lwatuuka ku birthday y'echurch lwa Pentecost, abantu ne boogera mu nnimi ez'enjawulo. Kati atugambye nti Katonda awulira buli lulimi, ayogera naffe mu buli lulimi. N'olwekyo nze ndowoozezza ekyo kiteeka siru nno ku Kkanisa yaffe ey'Oluganda. Naffe tusaba mu Luganda era aluwulira, ate tuginyweze, kubanga bwe tusaba ng'ate tuli mu mwoyo ddala nga bwe kyali ku lunaku luli ng'ate tusaba mu Luganda, tujja genda okending up nga n'Abazungu batuwulira, nga bo batuwulira mu lwabwe nga naffe twogera mu lwaffe, naye ng'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu gasindika enjiri eno. N'olwekyo tuleme okitwala ng'ekyokusaaga. God gave us a universal church. All languages can be used to praise God, and God can speak to us in all languages. Isn't that wonderful? Amen. Kwebaza Reverend James. I'm trying to speak in Luganda so you can hear in English because it's Pentecost. Twagala kwebaza nnyo Reverend James okutusapootinga, okubeera naffe every single time, and everything you've done to make the Luganda service thrive. Awo mbadde njogera Luganda, mbadde mulya Luzungu. Pentecost. So kampite mangu nnyo mu birango. Njagala n'okwebaza abakulembeze b'Ekkanisa yaffe, abakulembeze ababadde nga baweereza nga batutambuza. Balondebwa mu 2019 ne bavuga ekintu kino mu muyaga, ennyanja neyuguma, amaato ne gagwa eri, ne basigala nga batutwala. Ne tutuuka ku lunaku luno lwe tugenda okulonda abakulembeze nga bakyatukulembedde bulungi. Bannaye kyanjawulo nnyo, tuwe beebaze nnyo mu ngeri ey'enjawulo, kubanga ekkanisa yaffe tebeerangako mu mbeera gy'ebaddemu mu mwaka guno ogwa Kayita. Challenge zibadde nnyingi, naye bayimiridde, babadde bakola emirimu, babadde bamiitinga, babadde bakola ebiteeso ebitusobozesezza okuba nti kati tukyaliwo. Mukama abawe nnyo omukisa era abongere amaanyi. So nnaku lwaleero lwakulonda, tujjukire ate era tulonde nti Mukama atukozesezza n'atuyisa mu bizibu era ajja kututwala mu maaso. Banne waliwo omukisa ogw'enjawulo gwe tufuna mu buweereza. Obuweereza tuleme okubutwala ng'ekintu ekyokusaaga. Katonda ayina engeri gy'akola ebintu n'akukozesa, si ggwe okola, kisa kya Katonda. Ffenna tetwali tutulowooza nti tusobola. N'olwekyo Mukama bw'aba akuyisa okuweereza, yimuka oweereze. Twebaza abo abavudde ne bagaa nti bagenda kutuweereza ate mu ngeri esukkulumyeko, ndowooza bajja kubatubuulira ng'ebbanga lijja, naye tulina essuubi nti Mukama agenda tukolera omulimu, naffe tufune mu ffe ffennyini ate abakulembeze, abalebiranda, abasomesa, n'ababuulizi bajja. Mukama abategeka era Mukama abakwateko, abawe omukisa, buli ayeewaddeyo okuweereza mu ngeri eyo. Njagala okusaasira abakristaayo bonna mu mbeera ze tubaddemu bannange ez'enjawulo, ababadde abalwadde, okufiirwa kubadde kungi nnyo,
ngeri enjawulo njagala okusaasira famire y'Abadungu abakafiibwa jjajja Nannono ate nga kuva mu kufiirwa okw'omuddiringano okwakayita n'olwekyo twetaaga okubateeka mu mikono gya Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Njagala okusaasira ennyo famire ya munnaffe Franka Yosia Katumba yafiira Manchester mu nnyumba yafa ekyamutta tewali akimanyi, naye sisita waffe omukungu Gladys Kavuma y'omu ku bafamire abawomye omutwe mu kulaba nti bamuzaayo e Uganda. Waliwo omulango ogwo ogw'okulaba nga tukwatirako bannaffe abo mu ngeri yonna. So buli omu alina kyasobola. Ku mukutu gwa muno mu kabi baataddeko details zonna, akalango ne wa gy'oyinza okuyita okuyamba okuwaayo. Mbasaba buli omu alina kyasobola okuyamba kayambeko. Oyinza n'okulaba mukungu Gladys leero waali n'oyogerako naye. Twagala okutuusa okwebaza ffe nga bamukiibi twafiirwa bestman w'embaga yaffe omwami David Musoke. Bamuziise ewiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 17 e Uganda. Bangi mu kkanisa bayimirira naffe naye ate bangi bakyayimiridde n'okuyamba namwandu yaleka namwandu Susan omukyala n'abaana bato 2 bakyali Uganda mu kuziika naye bagenda kudda essaawa yonna. Naye tubeebaza nnyo ffe nga bamukiibi tufunye obuwagizi obw'enjawulo eri abantu ababadde batukwatirako mu kuzzaayo Daudi n'okuba nti batugumya kubanga ekiseera kyali kizibu nnyo ekyo. Ate era kye kimu kye mwakola mu kufiirwa omukristaayo munnaffe Daniel Mukiibi naye aziikiddwa omwezi oguwedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saabiisi yaffe egenda okuddako ya Sande ejja ng'ennaku z'omwezi 3. Olw'okuba leero tulina okulonda, bwe mba mujjukira bulungi ekkanisa yaffe ey'Oluganda yazaalibwa ku lunaku lwa Pentecost. Ekkanisa ya byamagero. So lwe yaggulwawo lwennyini yali Pentecostal Sunday. So olwaleero twalibadde tugiselebrating nga yaggulwawo nga 27. Kati naye olw'okuba nti tulina okulonda olwaleero tubadde tusobola bikwataganya. Tujja kubeera no church anniversary celebration proper next Sunday. So next Sunday, Team Mako is leading the service, and they have organized a befitting meal for an anniversary, ekimere proper. So mujje tulye ekimere ekijjuvu. Team Mako kyetuteekateekedde ku lunaku lwaffe olw'okujjukira amazaalibwa g'ekkanisa yaffe. That is our 14th anniversary. So the Luganda service has been here for 14 years, Reverend James. It was started on a Pentecost Sunday, but because we have elections today, we shall have a Pentecost celebration next Sunday, and we are having a meal proper to celebrate the anniversary. So we'll pray you can be there, the whole family. I know chapati is very important, it will be there, and everything else good for a big celebration. So next Sunday, please turn up to celebrate our anniversary. And Team Mako tubeebaza okuba nti mukkiriza okuteekateeka Sunday yo. Olunaku lwa leero nayogeddeko dda tugenda kulonda, naye olw'okuba lulimu okulonda ne Pentecost nabakoleddeyo kacaayi k'omukubiriza special. Bwe tuva wano tugenda mu small hall to share some tea and snacks, something light, tunyumyemu nga tumaze okulonda n'okukuyozaayoza abakulembeze baffe abapya be tunaaba tulonze. Ako kacaayi ka mukubiriza yakategese naye mugenda okunyambako okukasaavinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abakristaayo. Nsuubira mu kiseera kino kati tugenda mu kulonda. Mukama abawe nnyo omukisa nga mulonda era nga muweereza. Thank you.
nga tunagenda mu kulonda tugenda kusooka tufune blessing, tufune n'oluyimba oluggalawo, then tulyoke tugende mu kulonda. Weewaawo. Let's have the blessing, please. Just before I proclaim the blessing, I want to once again say a very big thank you to the Reverend Canon Amos for being together with us and just sharing the word of God together with us. We are ever so grateful for you always being together with us when we call upon you. And I do hope that one day we will call upon Reverend Amos to his church one day. Probably this year's the Vicar's Day away day. We might go to Manchester to Reverend Amos and just be together with you, but we will plan on that. I look forward to next Sunday for the celebration and the big meal to say thank you to God for 14 good years of fellowship, of deepening of faith, of friendship. And I look forward to being able to celebrate that together with you. And I encourage you, I'm sure there will be plenty of food. So if you bring along, the other people who are not here, I think Team Luca will be accommodative, or Team Marco, right? Yeah, Team Marco will be accommodative as well to provide meals for those of us who are not in the building. When we were online, I was seeing logins of up to 70 people. So even those who are not yet into the building, kindly pass word unto them that the building is open for public worship and we invite them back. And it will be such a befitting time to welcome them back as we will be celebrating 14 years of the fresh expression of church in this parish. So today is Pentecost. It's a brilliant day. As we have heard, it's the birthday of the church. And as we conclude our service, I will just want to say a prayer and then the blessing for Pentecost. So may I invite us to kindly stand for that. Almighty God, who on the day of Pentecost sent your Holy Spirit to the disciples with the wind from heaven and in tongues of flame, filling them with joy and boldness to preach the gospel. Send us out in the power of the same Spirit to witness to your truth and to draw all men to the fire of your love through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And now may the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ, our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all, now and forever. Amen. First of all, njagala kwebaza nnyo abakulu abali mu byuma abatuteekateeka mwami Kalanzi ne mwami Kafeero olwaleero be bakikuttemu tweyanzege mwami Kalanzi ne mwami Kafeero. Bwe tumala okuwulira oluyimba luno olusembayo tugenda kulonda, n'olwekyo temuvaawo, sigale mu bifo byammwe. Abasumba bajja kufuluma naye bakomewo tugende mu kiseera ky'okulonda. Kama bawomuzi.